taina tata yatobye na bulamu bwe paka wali. It's now 2 years down the road ng'omukazi asaba omusajja bagende banjure like tugende waffe onyanjule. We have it all tukoze. It's high time nange bazadde bange bakulabeko officially bamumanyi. Tukole ebidaala ewaka. Musajja n'agamba seetaaga kwanjula kunyanjula olw'ensonga nze siina bazadde bange baafa. Kati omusajja nati agamba bannange nze siina bazadde kati kiki ekintwala mu maka g'omukazi okunyanjulayo nga nze bazadde bange tebaliiwo. Yabadde ali serious nga byabigamba. Kankutereko audio manyi gwe naawe. Notozanya audio yabadde ali serious. Ayogera lumu talina ssente zigenda kwanjula. Ate nga basobodde okukola ebirala. Ayogera lumu kati bazadde be mu kwanjula ogende lyo kwanjula kiki ekibetagisa. Some of us do things to make our parents happy. Mwana w'abandi bamukuzizza omusanze bamuteeseteese bulungi n'empisa n'omwegomba omutwala ewaabwe. Bitera byemugenda okufumbirwa ebyo nga totuuse w'abazadde be. Buli ali mu bufumbo basooka genda waabwe. Omwana akusabye agala okulaga omusajja ewaabwe amulina omuwese ekitiibwa ewaabwe. Omwami ono kwali njagala ogerenga naawe omusajja nga tolina maama wo tolina tatawo gonga. Ate kati maama no Sharon okoze mu mikolo gy'okwanjula maama ne taata ku lw'oludda olw'omusajja kyeki beetagisa kumperekera kumpa bintu bamperekerako kumpa bintu nti musondera ebintu mbitwale kukola ki. Omwana omulenzi ng'agenda okwanjula asinziira mu maka g'abazadde be va ku bino ebyekiyaye kankubuulire okwanjula okutuufu teri bamusikira muva mu bino bye muva mu hotero bye muva mu maka gammwe ng'olina omukazi g'olimu amaka ate n'oyamba n'ogaa n'oyanjula ewalala kankuwa okwanjula okutuufu abasajja babikola amaliagana kuweereza leero wamakaale mwebale kutuweereza kubeera naye nno bambi mwana mulenzi alina ennaku ku mwoyo nyingi okugjako ng'atugamba nti obusobozi talina naye nze mbadde nteesa nti omulenzi akakkana empola kubanga abakadde baafa kubanga bangi bakadde bawe endimi zombi teziriiwo naye waliwo abasika abadda mbigere ku ludda lwa maama waliwo omusika ku ludda lwa taata olirayo omusika kakati alabe n'emikwano gye tikyetagagenda nabidala na mmotoka zikulukuta alabe ekisaanidde n'abantu abasaanidde emikwano gye abamaama be emikwano gyaffe kugamba bagende banjule bwe obusobozi bwebubaawo kyonna kyalitwalayo kyaba atwalayo naye bwe kiba nga agende ayanjule bamwanjule bamumanye kino ky'okumanya bino biba byakukyala oba byakumulabira ku nnyimbe ebyo bibwebibi oba bibaawo babimanyi naye nga kino nsonga nkulu obusobozi bubanga webulimbadde enteesa kyomulenzi akakkana kise atwaleyo bano byagende ng'agenda mikwano gye bakadde bano ebaba babeera bakadde kubanga era basikira bakadde be basikira bakadde be era kati be bakadde be naye kiri alimu kukigumiikiriza nnyo nti kubanga talina bakadde abantu bangi abatalina naye ng'ate bakoze ebigenda mu maaso gwate munyange bwokulibaokigenda owulidde abantu bangi abatalina naye tebadde awuma era sigenda kwanjula era maama taliiwo era tata tali bangi abatalina tebakoze emikolo kunyonnyola obulombolombo bw'okwanjula ovudde mu bino ebimu ebyekyayi bye mukola kati agende tewali basika okwanjula nsaba nkunnyonnyole njagala otegeere bino ebintu oleke babikola mu bukyamu bwabwo nazzi kuno ng'omwana waba agenda okwanjula mu maka ga mukazi ga mukyala we asimbula mu maka g'abazadde be gyenva gy'osibuka ewaka watatawo ne maama wo ne bakuwa n'omukisa ne bakugamba genda otulabire bazadde bannaffe kati muva ku bino bye mukola ebyamu ebyekiyaaye omusajja ono kyayogera kituufu nsobola okugendera ewa senga aba muganda wa taata naye omukisa asobola okugumpa yagambye talinawo bazadde talaba nsonga lwaki ajja ate bazadde be okwanjula bakwagaza ki bakwetaaga kwaki balina okumpa omukisa nga bayanjula mu bazadde bo boyanjula wa muwala
mwebale kutuweereza ne Sharon gamba toyina ssente aleka omuntu ali ku simu ayogere era mwebale kukuleka kutugolokosa buli lunaku n'omulamwa tugweyanziza ogwo Sharon luno leero siri ku sayidi y'omukwano ono omukulu w'ekika kyenne kibabimanyi wano Nyanja ku mukyala wano Mukono mwesinzire okubatumbula buli lunaku n'embolokoka nammwe Sharon kankubuzeyo akabuuzo katono nnyo oli mukyala muno mu nsi gwe nga gwe Sharon tewali makisi y'obufumbo eriki sente sikwanjula sente nze sibyagala ebyo byonna tobyagala okefayini okimanyi eriyo omukyala gusanga mu maka nga agamba nze bwe bannyanjula ebyange biba biwedde Sharon babateekateeka be batyo nti obufumbo ye byonna ekirungi bw'obadde oyogera omulamu ogwo ogambye bamaze emyaka kukootinga nga bw'oyogedde Sharon bamaze emyaka 2 down the road I think buntu bwekyogedde nga bayimba kwanjula omukazi ayimba amazeko omusajja emirembe nyanjula kyebakitaate tebazze jjo yatandise jjo n'amugamba nti twewasizza njagala okukyale ate kino kankikugambye ekyazze kiba kyazze Anderson ekyazze kiba kyazze bulaza wamwe yakimanyi nti ne bw'anaakolako abazadde tebaliwo tebagenda kujja sigamba nti bagenda kukyero bagenda kukomawo ekyawa olina okukkiriza reality kitegeera tosobola kugamba nti omukyala agambye okugenda okukyala ewaabwe really omuweeyo ensonga nti nze lwakuba sirina bazadde bange mugenda kumanyagana ensonga y'obazadde oba teri olindako okumanyagana okwewammwe nti bana nze sirina taata sigenda kujja kitegeere maama kyaliwo sigenda kujja this is ensonga yammwe ya mu maka respect your wife akusabye takuposiza akusabye mu buntu nti nyamba tugende bannaye twanjule tukifubula okesho kadagamba mwatenza abazadde sibamanyi leka kubeera ntonde naawe sigwasoose ffenna bwe tutyo kale naye bajagala kubuuza ekibweza si yasoose ffenna bwe tutyo aba ffenna ffe tetubalina tunaddamu kwekwasa paka ddi kale tweyanza olaba Hudson waliwo n'ekintu kye balina okumanya abaami bano abakuba essimu sibayo babo bayanjula bakyala baabwe omukolo gwaliyo dda mpewo ku bifaananyi 2 ng'ageza okwanjula jjamu enamba nga bintereko abirina first of all omukazi akupeeka nti jangu tugende ewaffe onnyanjule mukyamu bannaaye abantu kwebali totandika kwonoona mukolo bwotyo ku makya totandika kwonoonera abantu ku makya gaabwe ate nga mukyamu ati omusajja alina okugamba oli mukyala mulungi okoze ebyenjagala tugende waffe ndabe omusajja era bagenza okimugamba buli bagenza okimugamba nga it's the right time asaba omusajja okumwanjula kumuweesa kitiibwa omusajja yalina okusiima omanyi nti nazzi kuno omusajja yasiima omusajja yasiima nsaba ontwaleko ewammwe omukazi talina kusaba naye lwaki obuzaabuza abantu ku makya njogera byebituufu amayogera Kereza TV atoddemu otukuba tufuna omukubi omulala TV yeyogera hatso nazzi kuno ng'omukazi bamugamba munaye genda otegeeza abeewammwe nti nzijja yes I love that you know the truth. Mugendo tegeza abeewammwe oze kutranga mugendo tegeza abeewammwe abantu bandoba lero ati obuzaabuza abantu look at you yes look at me lwaki obuzaabuza abantu Hudson nga omusajja alina okusaba omukazi ntwala wamma bulungi wasooty ssebo isuna agamba kine Emma tuli bulungi ali mukuwabya bantu ate Amani naye ali bulungi just mobile man anaye Addison nze mbadde nteesa omukyalo oyo bw'aba asaba mwami we ogenda okumwanjula waliwo enteeseganya eriwo thank you kubanga ayinza okubanga omukyalo oyo bw'aba asaba bbaawe okugenda okumwanjula ng'ayina embeera gy'akola ki yateekawo naye bw'aba nga amusaba mu buntu bulamu era nga bakkaanya era nga bakwatagana nze nandisabye omwami oyo aleme kwekwasa
kufiibwa bakadde be atuule n'omukyalo oyo agende omukyalo oyo akole ki amwanjule okujjako ng'omukyalo oyo alina kyateekawo ng'akimusaba mu mbeera ya bukaawu ne bw'abanga bateeseganya ekyokufiirwa abazadde n'okubanga abazadde be tebaliiwo tekimugaana